nawe insha Allah fenna tugenda kubeera ntukulakulanira wamu nga Allah subhanahu wa ta'ala byatugamba nti yadullahi ma'al jamaa, nti Allah subhanahu wa ta'ala ali wamu n'abantu abakwatira wamu. Bukereze nkokola ogende ku Hijaz Community Sacco oberenga ogulawo account yo, savings account, ogulawo investment account eyo ku investing akasente ko, ogulawo account ya hijja bobanga tonaba kugenda mu hijja, nobanga wagendayo oje o investing esente hijja oje yongeze ogende ku nyumba ya Allah ekitibwa. Tuyina account ya dhuhiya, my dhuhiya bobanga ogeze mu app store no downloading app ya fe bino byonna benjogera ko genda kubisangamu. Tuyina account ya fe ya dhuhiya, tuyina account ya fe emizikiti, abantu abayina emizikiti ejenjawulo mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo osobola okujja ku Hijaz Community Sacco no savinga naffe ne muzimba naffe omuzikiti ne mukulakulanya naffe omuzikiti, accounts z'amazzi, accounts z'amasanyalaze n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo, okubeera nti oinvestinga sente zo n'okuzisavinga awantu womanyi nti oziteeka mu halal, era nga ze zimu ku goals zaffe omulembe guno kyekintu kyetugezezaako okusolvinga ng'abasiraamu. Bw'otunira wano mu Uganda alhamdulillah tugezezaako ku nsonga y'amasomero, amasomero g'obusiraamu alhamdulillah wegali. Tugezezaako ku nsonga ez'enjawulo, enyambala, okubeera ntukola durus abantu ne basoma, okola conferences, wabula tukyali mabegamuko mu nsonga ya Islamic finance oba mu nsonga ey'ebyenfuna eby'obusiraamu, okubeera nti tufugibwa eddiini yaffe mu kusavinga kwaffe, mu kuinvestinga kwaffe, era ensonga lwaki oli ku Mpewo za Salam TV okubeera nti olaba programu eno. Naam, olunaku olwaleero tip gye tugenda okutandika nayo insha Allah ye tip egenda tutwala ku topiki yaffe y'olunaku olwaleero. Topiki y'olunaku olwaleero before nga bwe tubadde twogera ku zimu solution oba ebimu ku busiraamu bye bwateekawo okusolvinga ensonga y'obwavu obukudde ejjembe mu ggwanga muno, twogera ku nsonga ez'enjawulo, ne twogera ku nsonga ya family, ne twogera ku nsonga eya Zakah, ne twogera ku nsonga ez'enjawulo zonna abadde batugoberera. Olunaku olwaleero inshallah tugenda kwongera ku nsonga ya investment. Naye tip gye njagala okuwa nti essaawa eno akaseera ke tulimu kakubeera nti tuyinamu ebizibu n'ebyenfuna naddala mu ggwanga lye tulimu, naye Allah subhanahu wa ta'ala yatugabirira ffenna, era ekyo buli musiraamu yenna akimanyi. Wabula okugatta ku ekyo ekiditamininga ani anayita mu economy yonna nga bwe beefaanana, ekigiditamininga ye philosophy y'omuntu, endowooza gy'olina ku economy gy'olimu. Bw'otunuulira abantu abakwetoolodde oyinza okuba ng'okyakaaba butagula mmotoka, wabula philosophy eyina kubeera nti mu economy mwenkaabira tewaliwo baziguze. Ansa bwebeera nti ye nga mulimu abaziguze naawe oba osobola okugigula. Bwe mubeera nga mu economy mwoli mulimu abazimbye naawe oba osobola okuzimba. Okitegera ekintu ekyo? Bwe baba batendeka abantu abavuga ennyonyi, batendeka ba pilot ne babatendeka nti bwe baba nga bavuga n'amala asanga obstacle maaso oba n'asanga ekiyinja oba ice oba ekintu kyonna ekifaanaganako bwe kityo, omuntu ono omuyambi we amubeera wano wabbali bw'aba amulagirira direction n'okumuwa amaanyi okuvuga ennyonyi n'okugiwugula, mukitegera ekintu ekyo, bamugamba tagamba pilot ono kumulaga obstacle oba agenda kutomera lusozi, tamulaga lusozi, ayina kumulaga way out, kuba lisobola kumuyambako kufuluma mu kizibu kyalimu na kuwonya abantu bano bakola ki, bavuga. Kakati ebiseera ebisinga focus yaffe ne philosophy yaffe n'endaba yaffe y'ebintu teyina kutunuulira bizibu, wabula tulina kubeera tutagetinze solution. Era abantu bonna abo bokusinga okusembeza si be bantu abagenda okukaabira ate ebizibu by'omanyi, nedda. Abantu boolina okusembeza be bantu abakutwala mu direction ya solution, nti ekizibu kino tukigonjedde tutya, olw'ensonga nti however much tukaaba naye ate tulabyewo abantu nga kye twagala kye balina. Twebuuza ebibuuzo, bakola batya okubeera nti batuukaawo? Eyo no philosophy omusiraamu bw'abeera nayo abagenda kutuuka wala nnyo mu bulamu. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyova olaba nti yatugamba nti ajaban li amri lmumin, omukkiriza yeewuunyisa Allah subhanahu wa ta'ala wamuwa ekirungi, shakara fakana khayran lah, yeebaza Allah nekibeera nga kirungi gyali. Ate Allah subhanahu wa ta'ala bwamugezesa mu mbeera yonna hata nebeera ya byanfuna, sabara agumiikiriza, fakana khayran lah,
era ne kibeera kirungi gyali. Kibeera kirungi kitya gyali? Nti omusiraamu ayina kye bayita optimism, okubeera nti alaba ekkubo erigenda okumufulumya mu kizibu kyalimu okusinga okutunuulira ekizibu kyennyini. Ekyokubiri, fe abasiraamu tutunuulira ekisinga byonna, ekisinga obulamu bwe tulimu n'ebizibu bye tusanga, ne tunuulira ekiri waggulu nti Allah. Nti Allah subhanahu wa ta'ala yagabirira. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Tewaliwo ekintu kyonna kigenda kututuukako okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala kye yatuwandiikako. Kakitegeeza bw'obanga ofunye ekizibu kyonna mu byenfuna, oyina ku-attracting abantu abagenda okuwa solution. Oyina kubeera nti otunuulira nnyo solution, obeere solution oriented okusinga okutunuulira ekizibu kyennyini. Funye setback, kangendekewo omuntu eyatuuka mu kintu kyekimu okusinga okutuula wansi n'okaaba. Olw'ensonga nti weesanga nti oluusi ne bw'otuula wansi n'okaaba, oba oluusi ng'abantu ensobi gye batera okukola, ekizibu n'oyongera okukiwa oxygen, okukyogerako n'okidiringana, oba togenda kukifunira solution. Mukitegere ekintu ekyo. Ate ffe abasiraamu tetukkiriza mu ta'akhur, tetukkiriza mu kubeera late. Omuntu okubeera ng'alina engeri gy'asolvingamu ebizibu bye, oba kyetutya problem solving mu luzungu, omuntu ng'alina skill eyo ey'okusolvinga ebizibu nga byakagwawo, oba n'afunirawo amagezi nga buli kimu kyakagwawo, aba agenda kugenda wala nnyo mu kintu kyonna kyakola. Kebeere career, kazibeere ssente. Ndowooza yetiipu egyo tutandise naye olunaku olwaleero, era nga yegenda otutwala mu topiki yaffe olunaku olwaleero. Inshallah next time tugenda kubeera n'abagenyi wano inshallah, nga tweyongera ku topiki yemu gye tugenda okutandikako, era leero tugenda kukola introduction. Nga topiki eyo tugenda tandika ku kye tuyita al-istithmar fil Islam, investment mu Busiraamu. Bwe nabadde ntandika nagambye nti ezimu ku account ze tulina ku Hijaz Community Sacco ye account gye bayita investment account. Omuntu okusiga ensimbi ng'otereka ssente mu mbeera ey'okusiga. Ekisookera ddala abatubuuza nti bannange nfuniramu wanga ntaddeyo akasente kange, jangu mu Hijaz Community Sacco oteeke ssente zo mu investment account. Zonna returns na butya bw'ogenda okufuna tugenda kubeera ntitubikunnyonnyola. Wabula okutandikira ddala genda ku website yaffe ku internet oteekemu Hijaz Finance, oba ogende mu App Store ku mutimbagano kwennyini mu Play Store, oggyeyo app yaffe ya Hijaz otegeere ebisingawo, oba ojje ku matabi gaffe ag'enjawulo obeere ng'otegeera ebisingawo ku nsonga ya investments. Naam, al-istithmar, omuntu okubeera nti ainvestinga oba ng'asiga ensimbi, kyekimu ku bintu bwe kiba nga si kyekisinga mu bintu byonna ebifudde bonna abatusinga ssente okubeera nga balina ssente. Istithmar tukidefininga nga aziyadatu wannama, okubeera nti olina ekintu ky'olina n'obaako w'okiteeka ng'ekigendererwa kyo kyakubeera nti ekintu ekyo kyeyongera n'okweyongera okukula. Wastighralu taqat wal imkanat, n'okubeera nti omuntu ataking advantage oba omuntu akozesa resources oba ebintu byonna ebimwetoolodde n'abikozesa mu mbeera egenda okumutwala mu maaso, n'abikozesa mu mbeera egenda okubeera nti kwegamba yeeyongera okufuna ebibifaanana, n'ekirala okukyusa obulamu bw'abantu. Olw'ensonga nti buli investor yenna gw'otunuulira aba tasolvinga bizibu bye ng'omuntu, wabula abeera people oriented, aba atunuulidde bantu nti nina okusolvinga ekizibu bwe kiti mu public. Bw'otunuulira abasajja abasinga obugagga mu nsi yonna, teyakeera ku makya n'agamba nti ngenda kusolvinga ekizibu mu nnyumba yange oba mu compound yange oba ekya famire yange yokka. Nedda, omusajja yavaayo n'agamba nti njagala kusolvinga kizibu kya byampuliziganya, ng'omuntu asobola okubeera ku lutimbe n'alaba omuntu ali ku Salam TV. Okitegere kino ekyo, eyatandikawo TV n'akola investment eyo essaawa enaagifunamu, wabula yakyusa bulamu bw'abantu. Kitegeeza definition yaffe ya investment yakubeera nti ffe abasiraamu kyetusooka okutunuulira nti ngenda kukyusa obulamu bw'abantu. Kitegeeza investment omuntu alina kubeera nti atunuulira purpose, atunuulira mulamwa gw'atunuulidde n'okukyusa obulamu bw'abantu. Sente ne zijja nga by product. Sente
mu Busiraamu tugamba nti laisa maqsudun lidhatihi, nti sente si ekintu kyogoba. We don't chase money. Sente kintu kyofuna mu mulamwa oba ekintu kyonna kyoba okoze okukyusa obulamu bw'abantu, zo ne zijja as a byproduct. Kasubira akagamba okategerekesa bulungi. Kakati kino kye tuyita ziyaada wannama, omuntu okubeera nti ayongeza emaali ye, ayongeza ligasi ye, ayongeza ku ebyo byalina, n'okubeera nti akula mu maali, bitambulira wamu n'okubeera nti akyusa obulamu bw'abantu. Kuba otunira ba investor be bantu abasinga okuwa abantu emirimu, si bwe guli? Era investor wajja mu ggwanga nga bamu attractinze, bagamba nti investor azze kuwa abantu miki mirimu. Mukitegere kino kitegeeza abazze kukyusa bulamu bw'abantu. That's how the game works. Game bwekyo bwekola ki bwefaanagana. Kitegeeza omuntu yenna okutuuka ku kye bayita financial freedom, nga oli mu kaseera nga alhamdulillah sente z'olina zisobola okubeera nti zikavaringa ebintu byonna by'oyagala. Okitegeera waziyaada n'okweyongerayo, olina okubeera nga ofokasinze ku kukyusa obulamu bw'abantu okusinga obulamu bwo. Omuntu yenna abeera mu kifo ekyobukulembeze ekyawaggulu, oba abakulira mu kampani, oba abakulira ku mulimu, oba boss, akyusa bulamu bw'abalala. Ekirala awo wennyini kye tutunuulira kiyingiramu ensonga ya riziki. Buli bw'obeera ng'olina abantu abasukka mu omu b'okozesa, jjukira abantu abawanika emikono ewa Allah nti ayi Allah tugabirire, ayi Allah tugabirire. Ate nga gwe boosi waabwe, bw'obeera nga gwe boosi waabwe, kitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala sente agenda ziyisiza mu nsawo yo, osobole okubeera nti otuusa akasente ako eri abantu abasabye Allah. That's how the game works. Nti gwe baako kyoteekawo, otandika okubeerako omuntu akuyambako mirimu egy'enjawulo. Sijja kukozesa kigambo okukozesa yadde nga abantu abasinga kye bategeera obulungi. Okitegeera buli bwafuna abantu abakolera n'ebiwazo zeeyongera. That's why buli muntu yenna bw'abeera n'obuvunanyizibwa nga bunene, Allah subhanahu wa ta'ala amwongeza mu byenfuna. Buli weyongerako obuvunanyizibwa, Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayongeza ebyenfuna, olw'ensonga nti n'obwongo bweyongera okukola ki? Okugaziwa. Wabula n'abantu abalina okubeera nti bafuna riziki ng'eyita ku ggwe baba beeyongedde. That's why omusiraamu okutunuulira ensonga ya investment kintu kikulu, ey'okusiga ensimbi in form of a business, n'oteekawo business, oba n'oteekawo ekintu nga farm, oba n'oteekawo ekintu kyonna nga kigenda kuyamba community n'okuwa abantu emirimu, wabula in return nga kigenda kwongera kuki ku kasente k'olina n'okubeera nti okola. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atubuulira ebimu ku bintu ebyatutonza ng'abantu, yatugamba nti huwa alladhi ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti yoyo Allah eyatandikawo obulamu bwammwe mu nsi n'abateeka mu nsi, n'abawa n'obusobozi obw'enjawulo okubeera nti kwegamba mujja ensi ku levo gyeriko okugiteeka ku levo endala. Okitegeera byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabituwa, olw'ensonga nti n'ensi ye ne resources zetukozesa nazo zize, buli kimu kikye. Mukitegeera ekintu ekyo. Ekirala mu aya eri mu suratul Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali agamba bamalayika ng'agenda okutonda, yagamba nti jjukira Allah we yagamba bamalayika nti inni ja'ilun fil ardi khalifa, ngenda kuteeka mu nsi omusigira. Omusigira yenna abeera n'ebintu ebimukwasiddwa. Era waliwo omusajja yawandiika ekitabo nga ayogera ku byafaayo by'abannabbi kuva ku Adamu alayhi salatu wassalamu, naye ayina analogy gye yaleeta n'agamba nti singa Allah subhanahu wa ta'ala ku nsi kuno yagiteekako bamalayika, oba oliawo teyandituuse ku levo gyeriko. Yagiteekako abantu abalowooza mu ndowooza ez'enjawulo, abagezaako kino na kiri. Malayika engeri Allah subhanahu wa ta'ala gye yazitonda, la ya'suuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun, tebajeemera Allah mu kintu kyonna kyaba abalagidde kukola, era bakolera byokka Allah byaba abalagidde. Mukitegeera ekintu ekyo. Wabula ate abantu Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda nti bali perfect. Ekirala omuntu Allah yamutonda ng'ali fuduli, ng'omuntu ali curious, ayagala okutegeera nti ekintu kino bwe nkikyusa bwe nti kifaanagana kitya, ekitali ku malayika. Era kyova olaba ffe Allah subhanahu wa ta'ala bye yabeera nti awa obusigire bw'ensi.
kyava yagamba nti inni jailun fil ardi khalifa, ngenda kuteeka ku nsi omusigire. Kitegeeza omusigire agenda okubeera nti ajja eduniya ku levemu okugitwala ku leve ekolaki gitwala ku leve endala. Kitegeeza buli musiraamu yenna alina okubeerawo mu mutima ng'akimanyi nti am here to make the world a better place. Nina okuva mu nsi nga nina omukuluyo gwenkozeeki gwendese. Omusiraamu tatuulawo n'aleera engalo, omusiraamu tatuulawo complaininga, kuba tewaaliwo kintu kyonna mu nsi muno kyali kivudde mu complaining. Muntu kuddaawo kunenyono nanenyoli, teri muntu yali atandise business, oba tewali muntu yenna yali afunye erimu natuka ku level eya waggulu oba ekifo ekyawaggulu ng'atuuseyo na complaining. As Muslims, fenga abasiraamu, we believe in action. Tukkiririza mu kubeera nti obaako kyokola. Okitegere kino kyo, babuuza ekibuuzo kino buli lunaku nti otaddewo ki Allahu subhanahu wa ta'ala kyaba akuteeramu baraka. Ekibuuzo kikyebuuzi nti kikyentaddewo ng'omuntu agenda kujja agambe nti nsaba Allah. Okitegere kino kyo, ekyo omusiraamu alina okubeera nga akyebuuza buli kaseera. Era kyoba olaba Imaamu Shaafi'i rahimahullah yatugamba nti laqad maata qawmun, waliwo ekibinja ky'abantu baggwaawo, wama maata fadaa'uhum, naye ebirungi byabwe n'omukundo gwe baali tebifa. N'agamba wa aasha qawmun, naye waliwo ekibinja ky'abantu nga bwe bali bakyali balamu wawulikuza, naye ng'abantu abo kyeyali ategeeza mu kigambo omuntu abeerawo omutuuko nga talina kintu kyonna kyakumusabulamu. Ekigambo Imaamu Shaafi'i rahimahullah kitegeeza ng'omusiraamu olina okubeera nti buli kaseera olowooza ku siteeti eddako, olowooza ku ki kyogenda okukola ekiddako. Nga Allahu subhanahu wa ta'ala byatugamba nti yatufuula basigire mu nsi, era Allahu subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an nga tugamba ku nsonga y'emaali yennyini ti wala tu'tu sufahau amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, titemubeeranga muwa abantu abatategeera nkozesa ya sente zammwe ezo Allahu subhanahu wa ta'ala ze yabawaako obusigire, ezo Allahu subhanahu wa ta'ala ze yabawaako obwannannyini, ng'ategeeza nti omusiraamu alina okubeera nti ateeka sente waalaba. Nenjogera yennaku z'obwegamba, olina okuteeka sente we zigenda okubeera nti zikola ki, zikomawo nga zidda. Mukitegera, so si kuteeka mu bintu bigenda kubeera nti bizijjawo bujja. Mu luzungu ze tuyita liabilities ne assets. Waliwo liabilities, ekintu kyogenda okuteeka mu sente nga kigenda zitwala butwazi, ne wabeerawo ne assets, n'okuteeka sente mu bintu ebigenda okuva mu sente endala. Wano Allah subhanahu wa ta'ala yali atubuulira ku liability esooka. Omuntu alina mind ya investment, ti liability eyinza okusooka bayinza kubeera abantu bowangaala nabo, ng'ebirowoozo bye bakuwa oba bo kye bali gy'oli nga bakufuukira liability, bakufuukira kintu just kikuggyako sente nga tekirina kyekikola ki kyekyongerako. In this I don't mean nti mulina okubeeranga mu famire ng'entegera y'ekizungu nti omukyala alina okukola n'omwami n'agenda n'akola ne mugira 50-50. Bwe kiba nga kikyuseewo bwe kityo, Allah subhanahu wa ta'ala bw'ati wabagezi. Wabula ekisinga obulungi kubeera nti waliwo omusajja ajja mu famire n'aprovidinga. Olw'ensonga nti abakyala naturally Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda nga si ba providers. Okitegeera, era obusiraamu, mateeka g'obusiraamu, omukyala sente zonna z'abeera nazo zibeera zize. Kyabakoledde family abakikoze out of love, kubeera nti akikoze lwa kwagala, oba abakikoze lwa kubeera nti afuka part ku family. Okitegeera nti wabula si kyabwateeka mu busiraamu mukyala kubeera nti alina nafaka eya family. Ekyo ffenna abasiraamu tukikola kito kimanyi. Wabula kyentegeeza nti omuntu oyinza okubeera n'abantu abakwetoolodde nga zo ze liabilities ezisooka, ng'ebirowoozo byokka bye bakuwa tebiina ngeri gye bikutwala. Okitegeera, tebiina ngeri gye bikutwala mu maaso gwe ng'omuntu. Kitegeeza olina okusooka n'otunuulira abantu abakwetoolodde. Okitegeera ekintu ekyo? Era awo kigenda kuntwala ku point eya investment gye tugenda okusooka olunaku olwaleero. Omuntu alina okusooka n'investinga mu ye mwennyini. Olina okusooka n'investinga mu ggwe mwennyini. Okuinvestinga in yourself mu ggwe mwennyini
olina okusooka n'otunulira baani abakwetoolodde, olw'ensonga nti omuntu obeera average y'abantu abataano bosinga okuwangaala nabo. Bwe kityo bwe kikola. Oli average y'abantu abataano bosinga okuwangaala nabo. Ebiseera ebisinga nga bwe bawangaala nawe bw'ogenda okuwangaala. Ffe ng'abantu Allah subhanahu wa ta'ala yatonda nga we are creatures of habit. Ffe tuyina habits oba tuyina enneeyisa gye tweyisaamu ng'abantu, ng'ebintu byonna bye tuli at one point olina omuntu gwe wabijjako. Kitegeeza amaaso go n'eriisa ejjojo olina kubeera nti oliteeka ku ani gw'owangaala naye, ani gw'ojjako ebirowoozo byo, ani kwegamba ani akuleetera okukola ebyo byonna by'okola. Nali mpuliriza omusajja omu yatuwa example ey'akacaayi. Yagamba nti singa obeera ne kacaayi ng'okakutte mu ngalo, omuntu n'ajja n'asuulamu sukaali, ki ekikutuukako? Tewali, kuba aba asudde mu sukaali. Okitegeera? N'abuuza nti omuntu bw'abeera ng'akutte kacaayi ke kamu, omuntu n'ava eri n'akwata obutwa bw'emmese n'abusuula mu kacaayi, ki ekituukawo? Omuntu ono bw'anywa caayi alimu obutwa bw'emmese afa. Ffenna ekyo tukimanyi. Kati ng'okozesa logic y'emu, just imagine nga mukwano gw'onfanfe aze n'akuteeramu sukaali mu caayi wo, ki ekikutuukako? Tewali kikutuukako. Okitegeera ekyo olw'ensonga nti yo sukaali. Ate just imagine, lowoozaamu singa mukwano gw'onfanfe oba omuntu yenna gw'oyita mukwano gwo gw'oli close naye, singa akuleetera obutwa by mistake nga tabutaddemu lwa mutima mubi, wabula nga abadde takimanyi nti butwa, n'aweewa mu caayi wo, caayi wo bw'omunywa akutta oba takutta? Answeri nti akutta. Kitegeeza it doesn't matter who hands you bad stuff. Tekimataringa ani akuwa ekintu ekikyamu. Omuntu akuteekamu ebirowoozo ebikyamu, omuntu akuteekamu ebirowoozo ebizimba, ayinza okubeera nga ali ku lusegere nnyo naawe, obanga mukwano gwo, obanga mwasoma mwenna. Okitegeera? Kyonna kyaba akuwadde ebbanga lye kimala nga tekizimba, nga kizimbulula, kigenda kuzimbulula definitely. Okitegeera ekintu ekyo? Kigenda kuwa setback. Kitegeeza olina okutunuulira abantu b'owangaala nabo. Ekyokubiri, olina okutandika okukkiriza ze tuyita uncomfortable truths, okubeera nti okkiriza amazima agakaawa, hatta ne we gaba nga gava mu bantu b'owulira nti tobaagala nnyo. Okitegeera ekintu ekyo? Era kyova olaba mu Busiraamu tukkiririza mu muntu okubeera ne self responsibility ne self control, okubeera nti omuntu obeerako ne control ku birowoozo byo, n'obeera ne control n'abantu b'owangaala nabo, n'ogamba ono omuntu sigenda kuwangaala naye, oba omuntu bw'ati ne bw'ati ninawe nkoma naye, nti yes ono wa luganda lwange naye tukoma wano. Okitegeera? Olw'ensonga nga bwe mbagambye, it doesn't matter. Tekimataringa who hands you the bad stuff. Ani agenda okuwa ekintu ekigenda okuzza emabega. Kisoboka okubeera nga abantu abakwetoolodde y'ensonga lwaki okyalinga bw'ofaanana. Nga kitegeeza nti tebakwagaliza, bayinza n'okuba nga bakwagaliza, nga beeyisa bulungi, museka, munyumirwa, naye nga ku nsonga ekwatagana n'okugenda mu maaso tebalina kintu kyonna kye bagenda kukola ki? Kugattako. Kyova olaba nga investment erina okusooka, omuntu alina okusooka n'atunuulira abantu. Era that's why obeera ku program ya Islam and Finance, okutegeera eddiini yo eri perfect eyava ewa Allah eyogera ki ku nsonga ya investment. This is investing in yourself. Olina kusooka kweteekamu nga tonna bakuteeka mu kintu kirala kyonna. Era product gye tusinga okubeera naye, ekyasinza okubeera ey'ebbeeyi gye tulina mu nsi, be bantu. Okitegeera? Sooka weebuuza ekibuuzo, oli product ki? Bwe tubeera nga ffe tuli bantu ffenna, gw'oli product ki? Oli product, oli original, oba ngenda kusagamba oli fake. Okitegeera kino ekyo? Kino olina okusooka okwetunuulira nga tonna bagenda mu katale kola ki? Kuinvestinga. Era fe Abasiraamu tukkiriza nti edduniya eno gy'olaba mazraa eringa nnimiro gye tukoleramu ebyo ebigenda okututuusa ku akhira. Mukitegeera ekintu ekyo? Mazraa nga ekintu ekisinga okubeera constant mu nnimiro eyo ye ggwe. Okitegeera? Gwe ekintu ekitagenda kukyuka, ogenda kusigala ng'oli ggwe, ng'oli ekyo ky'oli. By'olowooza bigenda ku affectinga obulamu bwo gye bukola ki? Gye bulaga.
okitegere kino kyo. That's why obusiraamu bwasooka ne bwempowering omuntu ne bukuinvestingamu gwe ng'omuntu nga tebunnaba kubeera nti bukusindika muki, nga tebunnaba kubeera nti bukusindika mu katale. Era ensonga eyo ndowooza inshallah tugenda kubeera nti tugikomyawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam haditha eno gye njagala tumalirize nayo yagamba ni'amataani, ebyengera bya mirundi ebiri, maghbunun fihima kathiru minan nas, abantu bangi beesuira gwa nagamba kubeera nti babirowoozaako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nagamba nti asihatu, omuntu okubeera nga mulamu, wal faragh, n'okubeerawo n'akaseera aka leisure time, oba okubeerawo n'akaseera nga osobola okukoleramu ekintu ekigenda okutwala mu maaso oba ekintu kyoyagala. Okitegeera ekintu ekyo. Nga tutandika omusomo guno gwa investment, ezimu ku nsonga ezisinga okubeera enkulu lwaki tuinvestinga, kubeera nti we can buy time, tusobole okugula obudde, olw'ensonga nti gundi obudde kyekintu kugamba ekyabula ky'omusiraamu, nti kyekintu omusiraamu ekyamubulako buli kaseera aba akinoonya. Obudde ne ilmu, okunoonya okumanya, n'okubeera nti otunulira akaddeko n'eriisa ejjogi, y'ensonga lwaki buli musiraamu yenna alina okubeera nti yenyigira mu investment. Alhamdulillah, bw'otuna business hub wano mu Uganda, n'ogenda mu Kikuubo, n'ogenda mu Arcade, n'ogenda mu bintu byonna ebirimu business, alhamdulillah abasiraamu tukoze bulungi. Era bw'otunulira even around the world, n'ogendako mu London oba USA oba China oba Malaysia oba wa, alhamdulillah abasiraamu, society z'abasiraamu, ensonga y'okubeera nti tukoze ku nsonga ya business n'okuinvestinga tulina we tutuuse. Mukitegeera ekintu ekyo. Naye bino nabyo bikulu, nti ensonga lwaki tuinvestinga oba lwaki tusiga ensimbi kubeera nti tugula obudde, osobole okufuna obudde oba okukola ekyo ekyakutonza, nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, saatonda amajini n'abantu okujjako babeere nga bansinza. Mukitegeera ekintu ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala okututonda n'atuwa the purpose of life, ekigenderwa ky'obulamu kubeera nti tumusinza, kitegeeza tulina okukola buli ekyetaagisa Allah subhanahu wa ta'ala kye yakkiriza okubeera nti tutuuka ku mulamu ogwo, batutuuka ku ekyo ekyatutonza. Omuntu ainvestingako akasente nga buli kaseera tabeera busy nga kubeera na kino nga alina investment ze, ye muntu asobola okutekinga days off n'agamba nti no mu nnaku 10 ezisembayo eza Ramadan ngenda mu umra, oba mu mwezi bwe guti umra ya October oba umra ya September oba ekintu kyonna ngenda mu umra. I'm going to take 10-15 days off nga ndi mu kukola ibada. Okitegeera ekintu kikolebwa omuntu nga sinti buli kumakya alina okukeera nga kyabwateeka, olina okubeera ng'olina ebintu by'otaddewo ng'okimanyi nti mu nnaku ezo niwe naba sikoze abantu bange bagenda kulya, obulamu bugenda kusigala nga bukola ki, nga butambula. Kitegeeza Nabbi sallallahu alaihi wasallam okwogera ku siha, omuntu okubeera ne health wal faragh, n'okubeera n'akadde, n'okubeera ne ample time esobola okumusobozesa okukola byakola, ze zimu ku nsonga enkulu lwaki tulina okubeera nti tukola investment, tulina okubeera nti tukola ki, nga tusiga ensimbi. Okitegeera. Era ekirala akadde kano nga Imam Hassan al-Basri rahimahullah bwe yagamba nti yabna Adam, owange gwe omwana Adamu, innama anta ayyamun, mazima ddala gw'oli nnaku, kullama dhahaba yawmun, buli lunaku lwonna we lugendera bwe luti dhahaba ba'duk, ekitundu ku gwe kiba kigenze. Kitegeeza omusiraamu atunira buli step gy'ayitamu buli lunaku. Okitegeera. Wali owuddeko omuntu atera okugamba nti wallahi omwaka ogujja ngenda kubeera bwenti, omwaka ogujja kino kye kigenda okubeerawo, omwaka ogujja mugenda kundaba nga nkyuse. Naye ate n'omulaba nga buli mwaka oguyitawo obulamu bwe busigala kyekimu. Ebiseera ebisinga aba teyatemaatema. Okitegeera. Omwaka ogwo gwayise ogujja agenda guyitamu atya. Okitegeera. Strategy ne plan, okubeera ne plan ne strategy, ngenda kukola nga kino na kino mu budde bwe buti buli lunaku. Okitegeera. Kyekisinga okubeera ekikulu. That's why bw'obanga ogenze omuntu yenna n'omubuuza oyagala kubeera mugagga, oyagala kubeera alim, oyagala kubeera mumanyi wa busiraamu, oba oyagala kubeera muntu wa buvunaanyizibwa mu ggwanga, answer nti yes. Ateekako buteesi nti njagala kubeera muntu wa buvunaanyizibwa. Naye ekyebuuzibwa, are they ready to put in the work? Okitegeera. Kitegeeza omuntu okutekinga action oba okubaako kyakola, alina okubeera nga game ya time amanyi okugizanyisa.
omuntu okumanya game ya time okugizanyisa ayina okukitegeera nti tasobola kwekolera buli kintu kyonna mu nsi oba ntegeerekeka buli kintu kyonna tosobola kukyemalira at one point olina okuteekawo ebintu nga tebigenda kwetaagisa ggwe na budde bwo okubeera nti bikuleetera ekyo kyoyagala nga wano kyetwogerako twogera ku nsonga ya ssente olina okubeera nti obeerawo nga yes ne bwoba olina omulimu oba nga olina ekintu kyonna kyokola wabula nga waliwo ebintu ebikuleetera ssente nga si ggwe yeegendedde okitegeera yadde nga mu luganda bagamba nti eyeesitukidde tanywa matabangufu waliwo oluusi bwotalina kwesitukira ngaekintu gyekiriyo naye nga kivaamu ki ssente fe abahijazi kyetuva tuinvitinga ojje obeere nga oinvestinga mu investment account ojje ogule shares oteekeyo akasaniko kabeere nga kakola ki nga kugamba fena tukulaakulanira wamu kino kyenjogera ku investment nti omuntu ekimuinvestingisa kubeera nti abuyinga time bwetunuulira abantu bonna abalina companies ennene zewali olabe wano mu Uganda even around the world mu nsi yonna okitegeera omuntu abeera omu nga yenanyini business n'abeera n'abakozi 100 abakozi abo 100 buli omu bwamuwa essaawa 5 okitegeera ze ssaawa 5 okitegeera kitegeeza omuntu byatandise oba kampani gyatandiseewo aba agenda kufuna abantu abagenda okugiwa essaawa 500 buli lunaku ngereza ku ssaawa 5 abala bakola essaawa 10 bwabanga alina abakozi 100 okitegeera ekintu ekyo buli omu namukolera essaawa 10 ze ssaawa 1,000 olunaku you've bought time that's how legacy comes omuntu okubaako kyaleka oba okubeerako kyazimba okitegeera nga kirabwako bwe batyo bwe bakikola kumanya bw'ozannyisa game ya time olw'ensonga nti tetulina budde busobola kwekola buli kintu kyonna hata obudde ne bw'obeera obuyina tosobola kubeera nti weerimba nti osobola okutuuka ku buli kintu kyonna oba osobola okufuuka buli kintu kyonna n'obeera dokita n'obeera omusimi w'ebinnya n'obeera ayokya welding n'obeera ali ku kamera n'obeera ku at one point olina okukwatako ekintu kimu mu bulamu Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatugamba nti wa khuliqa al insanu daifa Allah yatonda omuntu nga tuli banafu tetusobola kwemalira mu buli kintu kyonna kitegeeza we need others twetaaga abantu abalala okubeera nti batuyambako kati nga tutandika omusomo guno gwa investment olina okutegeera nti kyonna kye tugenda okusomesa we are teaching you how to buy time okitegeera kino ekyo ogula otya obudde ne bukolera n'obeera mu bulamu obuli worth living n'obeera mu bulamu bwegombesa n'obeera mu bulamu nga ekigendererwa ekikulu ekyobulamu ekyokusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga kikwanguyidde olw'ensonga nti omuntu alina ssente wallahi teyenkanika naddala mu nsi gye tulimu essaawa eno omuntu atalina ssente akyasobola okukuza abaana okitegeera ebikolobero n'abantu okubeera nti babeera mu haramu n'ebirala bwegenda mu neighborhoods ez'abagagga otulina neighborhoods eza ghetto ombuulire gwe mwenyi nga wekolera observation yo waawasinga abantu ababeera mu bintu ebiri haramu kuwuliza music kola ki kitegeeza ssente nkulu okitegeera ekintu ekyo nkulu omusiraamu okubeerako awo nga olina akaddeko keweeweerayo n'ogamba nti kano akadde alhamdulillah mbeera mu ibaada mbeera mu kusoma Quran yensonga lwaki weinvest okitegeera ekisembayo kyengenda okusembyawo olunaku olwaleero ebiseera ebisinga bwe tubeera mu academics batera okutugamba time management managing a time wabula nze ate ekintu ekyo sikikkiririzaamu nze omu kubakkiriza nti ekigambo time management gyekiri in academic terms gyekiri alhamdulillah mu bitabo wabula in practical terms bwe tuba nga tuzze mu bulamu bwa bulijjo there is nothing we call time management. I think you can manage time olw'ensonga nti tolina control ku budde okitegeera olunaku bwe lujja nga luyitawo enjuba ng'egwa ekiro nga kijja nga kigenda ebyo byonna tobirinako control nkubulira ekintu kyosobola okucontrolinga is managing yourself osobola okumanaginga gwe mwennyini kikyokola mukadde ki ekirala you can manage the game called people game y'abantu okitegeera kasita otegeera game y'abantu nga bwetambula ebiseera ebisinga obulamu buba bugenda kwanguyira twala ekigambo kino era kirowoozeko mu mbeera ey'enjawulo abantu abainvestinga no sijja kukireeta bwentyo
abainvestinga bantu n'abakola mu bizinesi abatukolera bamanager n'abakozi abalala labor nabo bantu, n'abatugulako byonna byetutunda oba batwala services zaffe nabo bantu. Kitegeeza omuntu yenna atamanyi geemu y'abantu nga bwezanya bizinesi n'obulamu buba bumulemye. Okitegere ekyo olw'ensonga nti negwogenda okuwasa muntu n'abaana bogenda okufuna abantu. If you fail at that game, kasita geemu y'abantu ekulema okwasaganya obulamu buba bukulemye. Ekigambo ekyo tugende nakyo yensonga lwaki tugenda kutandika ku nsonga ya investing. Inshallah next time ku budde bwennyini okuva ku ssaawa 10 paka 11 tugenda kubeera n'abagenyi abalala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugadise n'ebyo. Mbadde ya Ala Musa Harun nga programu eno ebadde kutuusibwako Hijaz Community Circle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV.